Buterevu koli ku Soul TV neera twongera kwaniriza mu program omunye ku machama nyenze tusimapolo omutesitesi era ategese okwongerayo musawa eno ebyobufuzi wakati mumunye ku macha twebaza okuba nti muli ku Soul TV n'okulabika nti mutuwagira mugoberera ensonga wano ne wali musawa eno ebyobufuzi n'ebyobukulembeze mwetunulira ku nsonga ez'enjawulo omuli ebigenda maaso mu ggwanga Uganda mpozi n'okubaganya ebirowoozo ku bigenda mu maaso n'ebiriwo kati mu ntegeka eno mu ggwanga Uganda ku ludda olw'ebyobufuzi keterekerero erudda twetegekera kulayira kwa His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni eyakalondebwa ate alabike nga atwala mu kisanja ekirala eky'emyaka 6 so nga ate n'entegeka y'okulayiza ababaka ba Parliament abalondebwa mu kalulu aka January nazo zigenda maaso nga tukimanyi nti enaku kati zibula 2 mbala 2 olw'okubeera nti olwaleero lumaze okukongoka luliko bwe lutuuse olunaku lujja kuba lwakusatu okusinziira ku program esembye y'okufulumizibwa essaawa zijja kuba 2:05 zennyini 2:05 zennyini ez'okumakya ng'abagenyi abayite batuuka Kololo yisawa arrivals batuuka ku kisaawe ekya Kololo Independence Grounds okwetegekera omukolo ogukulayiza President mu mbeera eyo tulabikenga government empya eyingirawo mu mbeera yonna okusinziira ku Minister ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Uganda ow'ekitiibwa Judith Nabakoba twategeddeko nti oba twakitegeddeko nti abantu abagenyi abayite bokka be bagenda okubeera ku mukolo ogwo olw'embeera kati eriwo ekirwadde kya COVID-19 abantu bajja kuba 420 bokka be bagenda okwetaba ku mukolo ogwo okukulayiza President mpozi n'ekirala ekyokubeera nti abantu oba bano bonna abayitiddwa ku mukolo guno bajja kubanga bagemeddwa ekirwadde kya COVID-19 ekitegeeza nti obanga wafunye kakadi oteekwa kulaba nga oyita mu bwangu ofune certificate eya COVID vaccination awo nosobola okuba nti ojja kubanga okkirizibwa okwetaba ku mukolo ogwo ogw'okulayiza President Yoweri Museveni ku mulundi guno gwennyini era twakitegeddeko nti abagenyi abayite twogera ku level ey'aba heads of state balinga namu 2 naye emabega kaawe era twasooka ne tutegeerako nti abamaze okukakasa bandibanga bali 21 naye ate ebyasembeyo batugambye nti 15 awo abakulembeze b'amawanga oboolyawo n'abo ababeera nga bajja kubanga bakiikiridde mawanga ag'enjawulo abagenyi abayite bajja kubanga beetaba ku mukolo guno oboolyawo mu mbeera eyennyini lunaku lujja kuba lwakusatu nga bankutegeeza essaawa zijja kuba 2:50 ate abagenyi abayite babeere nga batuuka mpoza ate n'ekyenjawulo kyekyokubeera nti wabaddewo n'embeera ey'okulabula twakitegeddeko okuva ku ekitongole kya poliisi okuyita mu mwogezi w'ekitongole Fred Enanga ne batugamba nti wandibanga waliwo entegeka ey'okutataganya emikolo gy'okulayira ebyo byavudde mu kitongole kya poliisi ate ne bategeeza nti joint task security force yamaze okulaba nti etekebwa mu nkola oba etegekebwa okulaba nti emikolo gino gitambula bukwaku tewabeerawo mbeera yonna etataganya emikolo egyo mwe muli aba UPDF mwe muli counter terrorism ekitongole kya poliisi mwe muli regular police ya bulijjo n'ebitongole ebirala byonna ebibyokwerinda biri mu ntegeka eyo eya joint security force task force egy'okukwasaganya ebyokwerinda erudde eyo mpozi okusinziira ku program tulabanga ku ssaawa 2:05 zennyini 2 ez'okumakya wajja kubanga parade ziforminga 2:10 parade zijja kuba ziforminga then ku 2:20 abagenyi abayite batandike okuyingirawo okutuula mpozi n'abalala bajje mpola bwe batyo nga bamutegezesa President era ku mukolo ogwo tosuubira nti tajja kubanga alina okulambula parade wajja kubaawo embeera eyo eya police band ne prisons ne UPDF bonna bajja kubanga beba entertaininga mpozi ate ne cultural dances ne bino ebyo byonna nga wandibisuubidde bijja
kubeera ku mukolo gwenyini nempoza ekikulu kyenteekwa okutegeeza ku mukolo gwenyini abagenyi abayite bandibanga bangi naye abagenyi bosuubira okubeera nti be basingayo obukulu ku mukolo ogwo nze nja kuwayo nga 3-4 asooka ye president omulonde oyo ye bw'atabeerawo ku mukolo ogwo obaoliawo wandigamba nti okulayira kwandibanga tekujja kubeerayo kyekisooka then omugenyi owokubiri ateekwa kubeera ku mukolo ogwo gwenyini ye chairman wakakiiko bw'ekulonda oyo naye bw'atabeerawo obaoliawo wandigamba nti emikolo gyandibanga ajja kubanga gifunamu ebizibuzibu. Owokusatu nkulaga abantu abagundivu mukolo gwenyini. Owokusatu ateekwa okubeera chief justice oyo naye bw'atabeerawo obaoliawo omukolo gw'okulayiza president gwabanga tegenda maaso kuba chief justice oba omulamu oba ssabalamuzi yalayiza president oyo naye ateekwa kubeerawo. Mpozi ne speaker wa parliament be bantu abana bwe bati bewandigambye nti abo bw'atabeerawo omukolo gwandibanga tegujja kugenda maaso naye ate lwaki nedda lwaki tebabeerawo bajja kubeerawo era omukolo gujja kugenda maaso. Ebyo byonna mbyogerera okuba nti twawuliddeyo poliisi ekitongole kya poliisi okuvayo ne kirabula nti wandibanga waliwo abategeka okulemesa oba okulemesa entegeka zino ez'okulayiza president okugenda maaso ate ne bavayo ne balabula ne bagamba nti tekijja kusoboka ekyo kyo bye bategeka tebijja kusoboka. Actually Fred Enanga omwogezi w'ekitongole kya poliisi ye yakituteeka okulevonda yagambye nti abategeka okulemesa oba abategeka okudisruptinga emikolo gino bategeka ku blocking amakubo nti bategeka bayina ebibomu ebikolerere ebya petrol baziyite petrol bombs bingi nnyo byayogedde erudde eyo weru wandibanga tusobola kiwakanya kuba omwogezi wa kitongole ate tumanyi nti ekitongole kya poliisi kiina directorate number enoonyereza eya criminal investigations directorate. So wandibanga tusobola biwakanya naye ate ebyo byebyo nti waliwo obaoliawo entegeka ez'okulemesa okulayira okugenda maaso. Mpozi minister w'ekitiibwa Judith Nabakuba ye olunaku lweggulo yayogedde ku ntegeka eziriwo nti wandibanga waliwo abategeka ate nabo okutegeka emikolo egiri parallel obaoliawo wandiweza kuba nti abadde ayogera ku mikolo ejja bagenda okwerayiza. Yagambye era n'alabula agamba nti bannayuganda temugeza kwetaba mu bintu ng'ebyo obaoliawo ebimenya amateeka kuba kituufu emikolo bwegityo giba gimenya amateeka ate okuba nti twali tukirabyewuko ekyo kyona kyobaoliawo wandigamba nti tosobola ku ruling out obutabeerawo kisobola okubeerawo. Twalaba mu mwaka 2016 kyekisanja ekiwedde owekitiibwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye yatuula ne banne ne babeerako entegeka eyo okuba nti beerayiza ate ne ku mulwano mu ggwanga Kenya twalabawo entegeka ya Raila Odinga ng'afunye munamateeka miguuna ne babaako akafo gye bevumba eyo ne balayiza Raila Odinga n'ebyo byonna awuliriza nawe tulaba Minister Judith Nabakuba yagambye nti kituufu binyamateeka era obaoliawo naawe kiba kimenya mateeka okuba nti obyetabamu mu mbeera eyenyini. Bandibanga balina ebigendererwa byabwe bandibanga balina ensonga zaabwe lwaki babeera bakola bw'oba bateekawo entegeka bwe zityo naye ate ffe kyetusobola okutegeeza kyekyokubeera nti ensonga eyo actually gubeera musango gwa nagomola okwerayiza ebeera treasonable offense kiyinza okukusalisiza ekibonero okutwala ku kibonerezo obaoliawo ekinene nnyo mu mateeka ga Uganda okusinziira ku mateeka agafuga oba getutambulirako nga eggwanga Uganda. So tusobola okutegeezaako abasobola okukyewala mukyewale mpozi mulowooze ku ntegeka endala zonna entegeka nnyingi ezosobola okuyitamu okulaga obutali bumativu. Ssemateeka alambika bulungi nti osobola okutegeka peaceful demonstration oba peaceful protest lwakuba nti ate nazo peaceful demonstrations mu ggwanga Uganda obangambi nti zayonooneka ogenda okulaba nga ebadde etandise nga peaceful demonstration ate poliisi eyingiddewo oba bano bennyini ababadde mu peaceful demonstration bo kennyini ate ekintu bakitte ku level ndala efuuse riot oba bivuddemu ate ebintu ebirala ebyenjawulo obaoliawo ebitalambikiddwa muteeka oba ebitabadde ku munama gwennyini ogutandikirwako oba gwe babeera nga balambise mu ntandikwa bwetyo. So mu ggwanga Uganda obaoliawo wandigamba nti
tuli mu kaseera akatali kangu akaseera actually process ya kalulu kati tugamba nti egende tuka ku nkomerero yayo actually atulaba kanchi kutegeeze ero kimanye nti process ya kalulu tegwa wanonga nga kalulu kalangirirwa obanga osudda akalulu process ebeera tenaba kugwa process ya presidential election okusinzira muteeka musemateeka ne mateeka amalala aga vunanibwa obaga agayitibwamu okutegeka presidential election egwanga president amaze okulayira presidential election awo wenyini so swearing in ceremony kyengambye nti egwanga Uganda liri mu critical period oba critical moment nti process eyokufuna president process eyokulonda omukulembeze w'eggwanga tenaba kugwa wenjogerera oba wendi kati tuli wenyini process tenaba kugwa process eya presidential election egwanga president alayidde awono chovola bano wekitibwa Simon Byabakama ye mugenyi omukulu actually yomukumagenya abakulu ku mukolo guno nti banabanga amaliriza okuyita president kwa ku mukolo guno gwenyini wekitibwa Justice Simon Byabakama omulamuzi omulimu gwe gwateekeddwa okukola unako olwokusatu kwe kuyita president yegwe yalangirira gwamanyi era alimu rekodize nti kusinzira ku bululu bwe yategeka nti yewangula omulimu gwe kwe kumuyita namugamba nti sebo genda katuuti olayire eyo ceremony yiye ku ceremony event ya Justice Simon Byabakama yatekebwa okuyita president nagamba nti era nayogera nti ono okusinzira ku kulonda okusinzira kuteeka eritegeka okulonda kwa Uganda era n'entegeke zaaliwo mu mwaka bwe guti zatandika mu kiseera bwe kiti ezagwa mu kiseera bwe kiti president eyalondebwa era yafuna obululu bwe buti yawangula bwati yono yenyini katisebo owekitibwa president imirira katuuti utandikola ire ogogwe mulimu gwa Justice Simon Byabakama gwagenda okukola kunako lwokusatu mu ntegeke y'okulayira so awo ebebe nambijja y'okutegeeza nti process eyo kulonda president awo wenyine ebeere ekoze eki ebeere ekomeekerezeddwa awo ebeere kutuse ku nkomerero yayo actually yentiko y'okulonda president werunaku lujja kuba lwokusatu kyovola ngambye nti tuli mu critical moment tuli mu kiseera ekyakeeterekerero tuteeka kulaba nga tukikwata bulungi ensonga tuzetegereza bulungi mu kiseera kino kitambule bulungi oba olyawo kubanga ensobi yonna bwebanga ekolebwa bwegezaako nekolebwa mu kiseera kino twandibanga tubeera tugenda mu gye bayita constitutional crisis esaawa 24 eziri mu ssemateeka wali ekisanja nga kimaze okugwako nga bwe tutegeezeza nti gavumenti esaawa yonna kati egenda kubanga ekola ki ng'egwako ekisanja kyayo ekisanja eky'emyaka 5 esaawa yonna okuva kati wetuli kijja kubanga kigwako bwe kigwako etteeka ligamba nti mu ssaawa 24 muteekwa kubanga mufunye president omupya muteekwa kubanga mufunye oyo omukulembeze omupya ate nga kumufuna ateekwa buteekwa okuyita mu kulayira obo kitegera kyengamba so mu mbeera eyo bwe kitaba ekyo mbadde ngamba wali nti bwe kitaba ekyo bekitabeera ekyo kyenyini wagenda kubeerawo kye bayita constitutional crisis so constitutional crisis kibeera kiseera kyakatyabaga kenyini ekyo kyengezaako okulaga nti kyetuteekwa okwewala nti abagenyi bano abanna benkutegeezeza abakulu babeera nga omu kubo oba olyawo nga talabiseeko ku mukulu ate awo era kyenyini kyengujogeddeko kya constitutional crisis kisobola okubeerawo katugambe ekyokulabako nga his excellency president talabiseeko ku mukolo gwo ngambye nti tekisoboka tewali mbeera yona oba olyawo esobola omuziyiza okubeerawo ne katugambe nti kisobose president n'abeera nga talabiseeko ku mukolo ogwo tegusobola kugenda mu maaso ekitegeeza nti tubeera tugenze mu constitutional crisis embeera eyo ebeera ekoze eki akatyabaga kabeera katuuseewo oba kabeera kaguddewo so embeera emu then nekyokubiri chief justice bw'abeera nga talabiseeko ku mukolo ogwo eyo nayo oba olyawo ye fact emu esobola okuleetawo embeera ya constitutional crisis lwakubanga sisobodde kutunula muteeka okulaba nti lidambika litya chief justice wabanga talabiseeko ku mukolo ogwo ani akwasaganya ensonga eyo nandibanga ekyo si kitunuddeeko naye etteeka ligamba nti saabalamuzi yateekwa okulayiza president
omupya oba ayingirawo president elect yateeka okumulayiza. Ekyokusatu ye chairman wakati byokulonda banabeera babanga talabiseko ku mukolo ogwo ate na wao factor yemu esobola kuletawo constitutional crisis. Nesigamba nti kisoboka naye ate muteeka namu bakuba nti ate na tusitundeko obolyawo banabeera nga talabiseko ani abeera nga ateko kufiringa vochumi eyo. So beba abantu abana benkutegezezaako nti obolyawo bebabeera abagenya abakulu abalala ne bwe mutajja simanyi obekyo nakyo kiwulikika bulungi. Mu ntegeka eyo yabagamba nti abandibanga waliwo entegeka ey'okulemesa okulayira abalala oba enguudo zigaliddwa oba biki ebikoleddwa bweru oba waliwo okwekalakaasa ku street oba waliyo ki bananga balabiseeko ku mukolo ogw'ekololo nkulayirira omukolo ogweteekwa agenda mu maaso. Chief Justice nga wali agenda okulayiza president gwe bagenda okulayiza actually number 1 babanga wali ku mukolo ogwo okulayira kuteekwa agenda maaso nkulayirira munaffe ali ku Salt TV mpozi ne speaker wa parliament mukulu nnyo mu ntegeka eyo kuba muhirake yabeera number 3 ate ne vice president naye ateekwa kubeerako ku mukolo ogwo n'abalala bwe batyo bateekwa kubeerawo naye ate muli olowoozamu nti gubeera mukolo ki ng'abantu abana be baliwo. Kyova olaba entegeka yonna oba olyawo ebyokwerinda binywezeddwa n'okwongeramu amaanyi. Entegeka yonna eteekwa okulaba nga n'omukolo gwo nagwo guteekwa okubeerako abajulizi. Akiraba ali ku Salt TV nti omukolo ogutaliko omukolo ng'ogwo nga teguliko bajulizi nagwo ate obolyawo gubeera gufoolinze short of that standard nti omukolo gwo kuteekwa okubeerako waakiri bamemba ba parliament abalonde oba n'abakulu benyini bateekwa kubeerawo ba minister cabinet bateekwa kubeerawo n'abakulu benyini abenzikiriza bateekwa kubeerawo ku mukolo ogwo oba kuba tukimanyi bulungi nti omukolo ogwo era guteekwa kubeerako okusaba era ku program okusaba okwo weekuli. Then ekisembayo era bakulembeze b'ensikirano nabo bateekwa okubeerawo ku mukolo ogwo. Bannayuganda okutwaliza wamu nabo bateekwa okubeerako ku mukolo ogwo okulabika nti babeera bajulizi bakakase nti president alayidde ate n'eggwanga ligenda maaso mu ntegeka eyo. Program bweto bweri omunyo ku makya egenda maaso mbadde mpita ayitamu kompolampola obolyawo kyateekwa okusuubira ku bigenda maaso oba ebigenda okulabikawo olunaku lwokusatu nga president alayira mpozi tugenda mu kitundu ate ekyokubaganya ebirowoozo omugenyi wange yandibanga alabika kubanga atuuse program omunyo ku makya egende mu maaso. Nsaba nti mu kaseera kano mpumulemu ate bwe nkomawo wenyini wejja okutandikira tova ku Salt TV katukomewo.